Nani oyo? Mwagala ki? Mwe bana. Otusonyiwe ssebo. Kiki? Tusonyiwe. Kiki as you looking like sibitegeera kiki? Ssebo gye baliko. Kale. Obulamu buli butya? Obulamu si bubyo badde ogamba ki? Kakati. Annaani. Kakati. Tuuka ku nsonga nze nyina ebyokukola. Ssebo mukama wange. Ngera w'otulaba. Tuli babuulizi ba njiri. Who is your boss? Yes. If he is your boss, he is not my boss. Ani abatumye? Yesu atutumye okujja gy'omuli okubategeeza ebigambo. Linda ko badde ogamba oti akati wakuyingira? Kale gwe yingira ate abalala mwagala. Nabo ndi nabo. Mwe nambalike muyingire. Mwe mulowooza kyangu okuzimba amateeriwo nanga gano. Nane tusiimye tuli basanyufu. Buli kimu kirungi. Kale ate oba kisanyusa. Kati mwagala ani? Mwagala bosi wange? Buli omu ali muno. Nawe gwe kennyini. Mututwala wa? Na buli kitonde kyonna ekiri munda wano. Kyonna tukibuulira. Ekyokuwa nkirina bakiyita Yesu. Sirina ssente. Sirina kyakukola. Lindako. Erekyo? Wanje? Bosi gyali? Iye. Wano waliwo bamwetaaga banze omugambe agyalabe. Mama, tulina abagenyi. Bagambe bayingire. Mama otugana oyingiza abantu batamanyi mu nju. Temubamanyi? Iye. Yagwe ekikutuuzanga mu mulyango kyekiki? Omwana n'omugamba tawuli. Nsonyiwa. Ate mbaganye naye ne balemerako they are so big headed, I don't know. Tubayambe tusebasebe ne bano. Kakati mami. Tuli babuulizi bangi. Nze ne bannange tuzze kubuulira ndiri abakabaka bwa Katonda. Era twesimba ennyo okubasisinga. Oba tukkirizibwa bannange okwogerako nammwe. Asikari. Wali mukama wange. Obanja emyezi mukaaga. Ndowooza kati mbadde mukaaga mbadde sinaba kusasula kasente kange. Emyezi mukaaga gy'obanjibwa. Kati yongerako emyala 3. Giba emeka? Giba 9. Gye nkusaze. Nyamba bambi. Oyinza otya okukkiriza abaana abasonga n'obutabo baaluwa ebyokukola ne bayingira nga nakugamba kuyingiza ababulizi b'ekiro. Mulaba Yesu bamwe gyaleese. Nze nabagambye temuyingira. Yesu asasula tugenda ku. Kakati muzimpe bangobye ku mulimu. Sebo. Mwe mukola? Kakana mukakani tugenda ku. Mami. Bansasire. Mami. Wewe tukusaba osasira asikali. Tusaba omusaasire busaasire. Kati bwe neewunyiza amagezi g'abantu. Bwe mbanga asikaali ankoledde ebbanga ddene. Omaze wano emyaka emeka? 5 nkosi. Mugobi ow'emyaka 5. Kati ate mwabaka jja just second. Mami tuyambe. Kulwaffe tusimusaasire. Tetuyankalanya bintu. Naye tuze kubuulira njiri. Mami tusaba otweda kikeemu yokka. Mwani abasasula? Yesu Kristo yatukolera bakabaka. Buli mwezi mukolera ssente bbiri. Abakabaka butusasula mami. Mukama akuleeta. Kakati obutamala budde bwammwe n'obwana. Nze ndi mukyala musamize. Mumpulidde bulungi? Ndi mukyala muki? Akkiriza mu by'obuwangwa. Era zino ennyumba ze mulaba. Jjajja Mukasa, Lubowa n'Eddungu be bannyambyeko okulaba nkakola ki? Kati ndoze kyo kimala. Muba mutegeera mukole ekikolwa ki? Okay. Naye kakati Yesu gwe mmanyi. Wabanga Abaddungu basobola okukola kino. Ate yasobola okukolerawo ddala nnyo. Si kyonna kyakye neetaaga byonna bye nali neetaaga Ddungu yabikola ki? Yabinkolera. Tukyalinayo omusulo mu baketi. Mama yija ate nakuteeka leeta yanguwa. Kati Loni ne Saimo. Mama kyemuli. Tuli matatu gaffe batusonga. Musooka mujje nammwe tabu yazze dda. Munyambeko ku mbwazi. Kyagala nnyo. Mbo baleese Yesu. Banonye ki? Buli akunjine basebe. Mutambule mutuviire. Akkiriza Yesu Kristo. Mutambule mutuviire ng'ate ne tundatandika kuyiza. Tetwagalirako ddala na bintu. Simon olinda ky'obbako. Mutuviire. Twakoma. Sika Kristo, nze kandowa ne sika njiri ya Kristo. Era gwe bino bive tojja kubisobola. Bino byaffe. Nemwe bakyali bange nze nange nali kungamwe. Mulowooza mwe abasoose okuvaala. Nange nabeerako ng'omuvubuka. Naye mwe musooke mulabe gye muli laba nalinga yagudde ku kabenje. Simanyi mwenna mutegeera kyekimu. Ono mumuyita mutya ono? Ono mwanyina mmwe? Mama wammwe, maza wammwe? Mutemagala kubeera kunga abalokole okufaanana. Simon owulire
kati otunyumiza kino nze nkubuulira Kristo omuntu asinga byonna muganda wange oli bubi nnyo labayo olinga yagudde ku kabenje nabengoyezo ng'omulimbe ate nalano mumuyita mumukuuma wulira obuvubuka bwakulema fe ababusobola tubusigalamu ewa byakulema bitulekero njagala okutegeeza naye mwana nze bifaanagana bintu kyali wange nzisobola bigumiikiriza nze nakugamba era tokolaba nze giri eyange tekeka kuba ya muliro nga batubabaddemu dda bano nga bakakutte dda nabo tolina kyoŋŋamba olaba tuliko kikuba mukono bate tusobola kweriisa okumanya muli bubi nnyo labayo munabafaanagana mulinga abavudde ku bubenje mwavudde ku kabenje gwemugana mwavudde ku kabenje Simon oyo ono byanyumya tolina asikali tolina kyogamba sirika mpulira bwe baali batutuma tebatutuma kulwana twatumuwa kubuulira njiri tubabuuliriza mubulira n'enjiri nga n'okulwana mwagala kulwana kale bakuwa ekiboko gy'otukube banaye omuntu yaggiwe singa kisoboka gavumenti newola okubuulira enjiri njiri kika kyene ey'empaka lwaki tuba tulina okulokolebwa ku mpaka gwa sikali nakugobye kikyokolawo fulama naawe ogende ngenda sikali mwewase yangu fulama ngende sidanga wakulaba omuntu yenawo nonga agiguyabalokola kuyinga mugendaga bwe bansasire mama mugende mwewasa nasikali temuwulira mwabulizi banjiike mudda mumakinawa nti wonna emulabirangawo nga temusobola kuddamu Mami Yesu akusasi. Mzee askari Yesu ajja kuyamba. Tofaayo. Yesu ajja kolera ekisa. asikali Ayi mukama wa Isirayiri mukama saasira omukyalo okubanga kyakoze takitegedde. Bayibuli egamba twabagobanga ku mulefu byebigiramu wabagobedde. Tusabira mukyalo n'obubine mukama mukwati bwekisa. Saasire. Wandi bawuliriza. walokoka tewegayirira tugende mukyaki yingira Mugende. leso yingira ddala Mugende. Temuddaano. Yesu abatwagala nyabo mubeere bulungi. atutobeza ffenna kati nze ngenda okudda I have a family abaana bali kiboga nabaleka eyo kati ngenda okukola ki abooluganda Yesu yeebazibwe kwebyo byetuzanya olwaleero nalira ku kalakita ya muzanyi munaffe Jona owooluganda bayibuli etugamba mu Romans 10:15 egamba bweti era balibulira batya nga tebatumiddwa nga bwe kyawandiikibwa nti ebigere byabwe nga birungi nnyo ababuulira enjiri ey'ebirungi so enjiri yaffe gye tubuulira newankubadde tusanga okusoomozebwa mu njiri erina kubeera ya bulungi tutambula tutambuza amawulire malungi tulina okakana wekyetaagisa tusobole okuyamba omubiri gwa kristo obubakakwe butusobole okuziwa amiina abooluganda mukama yebazibwe yakuzukusa ye yake tubeebaza okutulaba mwe bali kutuwagira era nga bwe twatandise omukyala abulira enjiri singa osanga omukyala ng'ayambadde kalakita yajazanya olunaku olwaleero nga yeewanyisa n'ebyalubaale nti ebyobugagga byonna byafunyemu abijje tekikumalamu maanyi ate toteekeddwa kubanga okwawa okubuulira kubanga oyo akwewaniddeko nti ne lubaale naye akola ki akola towerabira mukyala gwe yeewanyisa ebyalubaale byabukwakulizo ate bikoma kugaba ssanyu lya ku nsi mu ggulu tolinayo mugabo mujjukire kuno ku nsi si kwaffe twajjako nga tuli bagenyi okwaffe yeri gye twava naye onaatukayo otya nga tuteeseteeseeyo abadde yeyibaala kulwokubanga lubaala akuwadde by'oyina byonna kuno ku nsi tebigenda kuwolereza kubanga ofuna obwakabaka bw'omuki obw'omuggulu abasamize kano kapati tukabagoyereza abooluganda abatulaba namwe abatuwuliriza erinnya lyange nze Keme Jonathan era nga bwe neeyanjudde bannange mwenna abali ababuulizi b'enjiri kino kijja gye tuli
singa obeera ng'olina kalakita efaananako eyo gyenzannye ekyamazima togenda kuvaako muntu yenna gw'oyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Omuntu yenna olina mwagazisa bwagazisa gwe yalokoka teeberezaamu n'ojjukiramu gye wava. Omuntu eyajja gy'oli yajja n'omutima nga mukkakkamu nnyo, yajja n'ebigambo nga birungi nga bikusikiriza busikiriza kujja mu bwakabaka bwa Katonda. Newankubadde wali mukambwe, newankubadde wali ovuma nga bwe wali ovuma, naye omuntu oyo yasigala mukkakkamu. So ababulizi b'enjiri ffenna okusoomoza kuno tugenda kuba tukusanga bakuyira omusulo nga bwe batuyiridde omusulo nga bwe mulabye, oba oliawo bakuvume nga bwe batuvumye, naye please tozaayo muliro gwebeera mukkakkamu nnyo. Omuntu olwo lwajja okuba ng'asikirizibwa okujja gy'oli. Mukama batwagalire naye teweerabira okulayikinga peji yaffe, okusubscribinga n'okubaako omuntu omulala gw'oweereza abeere nga naye afuna okubaako obufaanaganyako bwe butyo. Mukama batwagalire. Yesu yeebazibwe. Ameena. Njagala okwogera na buli mubuulizi wange buno obubaka bugenda gy'oli. Olw'okubanga nti no tewali n'omu ayatudde oba akkiriza Yesu, tekitegeeza nti omulimu gutugukoze. Abalokole bw'ofuluma okugenda okubuulira enjiri, malayika ya Mukama ekubeerako ebuulizi y'enjiri. Era empeera yo olunaku oluwandiikibwa, ate tosuulanga muganda wange nga Jona nga mugenda mu njiri. Naye Jona akoma ogenda nga naawe, ajja tuuka akaseera naye anywere. So togana ng'omubuulizi w'enjiri ali mu kalakita y'ono genda kubanga talina engeri gy'anaabikwasaganyaamu singa anaasigalayo. Naye buli w'onaagenda nga naye ajja kgenda ng'akwasaganya ekintu kino mpola mpola. Ajja tuuka akaseera nga mubuulizi wa njiri mulungi kwegamba nga agonze nga kakkanye n'amanya omuntu alokoka atya, era wenjogera ebigambo ki ebiyinza okkakkanya omuntu n'ategeera obulungi bwa Kristo, oba biki naye ebisobola omuggyako bonna bonna ne babeera nga bakyankalana. Tetulwana, tetuyomba, tetwatumibwa kujja kulwanagana myoyo, naye twatumibwa si kujja kunula myoyo, so tukajja mu lutalo. Mukama bampeera omukisa. Teweerabira, please subscribe, like and share. God bless you. Amen. Amen. Tukamaliriza buli omwana kyayagala. Yes. Abagala mwebale kutu. Tugoberera, tulikinga, tukomentinga, kutu tukola ki? Tubagala. Tusharinga. It is not okusayi Naye Naye oli naye yake. Era Yesu lyekkubo ge mazima n'obulamu. Yokaana 14:6. Wow.